waliko mu kibiina ekyo bw'oli awo n'obanga wavaayo watandula ebigere okudda mu kibiina ekirala naye ebigenda mu maaso ssaawa zino of course okwetaba mu dduyiro w'ekinnamagye okwambalanga of course okwagala okwefaanaanyirizaako ng'abakuumaddembe ab'ekibiina ki NUP yeno strategy gye mwalina oba yeno design gye mwakola yeno engeri y'okuzoganyamu gavumenti nedda mikwano gyange bagwa mu trap aba NUP. It was not called for. What wasn't called for? The parade? That parade was not called for. It was useless, irrelevant. Tena yaina mugaso ki. Tiwali mugaso gwa parade. Tewali musango kwetaba mu parade eyo. Tiwali musango gwe bakola. Tebalina musango. Even those drills tezirina musango. Omusango gwe babaggulwako ssaawa zino gwa kwetaba mu dduyiro wa kinnamagye. Anti nkunyonnyola. Okay. Tebalina nsobi gye bakola kwegata mu parade. Nekyali kyabuje gukola parade eyo. Nti nga bwe nkunyonnyodde ono dictator awulira obuwulizi nti owagira opposition n'akugoba ku mulimu. Awulira obuwulizi nti obadde oyimba ng'owagira oyimba Kyagulanyi ne bakukwata kati ate omuwa ensonga endala lwaki akunywereza ddala. Oba eno naye yali part of their ideology oba leadership style. Nedda. It was a very, very amateurish move. Yali gundi ya kijega. The drill yali ya kijega. It had no purpose. Bw'oba oyagala kuzoganya, there is ways we do it. Yeah. Deliberate. Abantu abo twali twagala basanga ku Kampala Road. It is simple. Genda mobilizing abantu agenti bana imwenda tuyike ku State Square. Bwe tuka ku State Square tubagambe ekiddako. Umfocho kuba kwa chambi ekijega. What was the drill for? It was just for self oba mobilization oba kwesanyusamu. So, tiwali musango first of all. Kukola dduyiro. Eyo agusimaje. Amaje tugamanyi wegabeera. Amaje gaba n'emmundu. So bino byabufuzi oba kutekesa mu nkola mateeka. It is the politics. Tiwali mateeka gali awo. It is purely politics. Politics nti ono ye aba ayagala aba anoonya bunoonya wakukwatira akunonye akusange mu nsobi akukwate. But don't you think nti n'abantu abamuliryan omumbeja n'abantu abamu be bakwata tebali ku dduyiro eyo babagamba bugambi okimanyi nti nsobola fuluma wano ngenda ku polisi negamba nti Lilian ankubye mukyala bamuyita Lilian luwedde angubye ne bagamba yakubidde wa nenkola statement yange bagamba kale ne bampa reference ne bajja ne bakukima otuukayo n'owoza ng'oli munda n'ogamba nti munaye sinamukuba kaleeta obujulizi nti kale ddayo tewakoze eki tewamukubye. Honorable Ssenyonyi yatugamba nti deputy we Alex Waiswa Mufumbiro teyali ku dduyiro. Kisoboka. So oli nkugambya iyo mulimu gwe yagala kukola ki kuzikusuulamu kati ye yagamba kati Kawaiswa wako nkakutte ntya Kawaiswa wako kati kankateeko ko kino kakati ate bafunye we bakwatira. Kyokka ate ye mukyala Kayija bamugamba egimu ku misango egyamuguddwako kwe kuddukanya essomero eritali mu mateeka. Kayija mukwano gwange twali naye mu UID era kyayita mukaana kalungi kaana ka struggle. She's very devoted to the struggle. Kyakola akikiririzaamu. Unfortunately nti essomero lyagenzeewa certificate bazitutewa. That is the logic. Nti bwembanga ni mukwe for example kitwale nti omuntu ali waka ali mu instillinga discipline mu baana be. Baana bo ubagamba this is the routine. You wake up at 7, you go to the bathroom, actually wake up at 5. Uzogamba kati nze discipline yange 5. Sawa 11 tuzukuka. Abaana myaka 5 11 tusoka ntukola dduyiro n'obeetolooza ekikomera ennyumba enkya noga kati kusenya kati kola breakfast by 6:30. Breakfast ewedde njagala wano nga musoma Bible kusaawa emu mbagala mu ddiro nga nsoma Bible nga maze okulya nga mukoze bino n'obango bataddemu routine and discipline
intended actually gwengo ine bigendererwa byo lwaki oyagala okuguruming omwana wo bwotyo. That is personal grooming. It does not infringe with anybody's rights. Oli mu nyumba yo okola bibyo. Kakati oli adukanya somero lye. Bani bayingiridde. Awo wanyine wenjagali akosezani ngolye somero lya nupu likosezani. Tebane chibafuta wali. Oli just takweleza kibuzo kino nga tunatera okuwunzika. Why do you think NUP ba food soldiers bayo bambala bwe bato? Because Brigadier General Felix Kulaijaga nti bwoba oli civilian sigala ng'oli civilian ate lwaki oyagala okuba ng'okola ebintu ebyagala okwefaanaanyiriza ebyabannamagye? No, it has two folds. Omanyi oyo omuntu wayambala bwatyo nga bolaba oyo bwayambadde engatto ziizo kirina buubwo. It is a mobilization. Balina n'ennyota. It is a mobilization strategy. Kakati olaba ekifaananyi kirabika bulungi nnyo ekyo. Abantu bajja bakyagala then n'abajoininga different people. Kati it inspires. That image inspires. Bolaba abantu batala informations. Omanya amajago amagye. Bolaba police waliwo police jensinga okwagala ene kuba band. Obalabye kakati waliwo abalinako ennyota. But they look nice. Obalabako obuzibu. Kati ekyo kinspiring abangi okubaga nti amaani kiri awo. Ate kati bwobanga oli civilian bo bagamba bwoba oli civilian stickinga ku byaba civilian be bambala toyambala byagala kwefaanaanyiriza. Yes, anti ongabe lwaki NUP ekikola. It is a mobilization tool. Okay. It inspires. Abana babanga basimbye line we batyo nga bo balabye bali musululu moja bado nga abasajja bakuba bandi abo bakuba bandi na formations noga bana iki kino ngulabe entambula enyumisa. So it even inspires you oba oli awo kujoininga n'amagye. So this inspires people to join that movement. So it is a mobilization tool. Okay. Unfortunately obuzibu obukirimu nti bali bakanywa omusaayi bakiraba ne baga kati bano bagala kutuwamba. Even when oba oli awo oyinza n'okusanga abantu tebalina plan tebalina kiddako bayinza okuba bakomaawo ne baddeeka. Akutala abasinga abaana abo bolaba. Yes, sir. Ovulo baziretera mu kaveera azambalira ku kitebe natuka wali nayambala bulungi nakola bwati just kunyumirwa leka tivoli oli kanywa musaayi atya nnyo. Due to time tugenda kwatuwunzikira wano, but what does this mean erimwe abali especially ku rural opposition as we are gearing up for 2026? No, it is sad. Kiraga nti just tulina kwebereramu. Okay. Kubolinga byamugana nti you must understand the task ahead of us. We must understand that we are not in jokes. We are not playing. This is not a game. My brothers out there, all our laws and tuli mu muzanyo, it is not a game. Okay. Surely. So, tulina kumanya the task ahead of us and understand how to deal with the challenges. Tuleme kwerimba, kulowooza nti tuleke trivialities. Waliwo obuntu nga ddala busonga ddala. Okay. Tumanye nti bannayuganda ddala balina obuzibu beetaaga kununula. Tulina bannaffe be bakutte abeetaaga okujja mu makomera. Okay. We must take the challenge, the task ahead of us very seriously. Tumanye nti eggwanga litunulidde era lyetaaga buyambi na bununuzi. Okay. Kubanga yeffe tuliwo. Anti omusajja ajja kubeera eri obuzibu abeereyo n'atamanya nti ye aliwo. Kati genda tunula muganda wange nga Joero noza abaddeeka mukyalawo namuganda kakati okimanyi nti gwe eggwanga likulinamu essuubi noza yeesekerera mukulu teweesekerera. Joero Ssenyonyi no message ya Joero nti teweesekerera. If bwe bakugamba nti munaye eggwanga likutunuulidde, yes gwaliwo. Act up, grow up and offer leadership. Alina kyatakoze ky'omubanja. Joero azannya nnyo omuzannyo mungi. He is not serious at the job. Aloza byakusaaga abeera muzannyo olabanga amalala. Obwa serious oyagala abeera atya? Ekyejo kingi omuzannyo mungi. Obwa serious oyagala abeera atya? Ensonga z'aba political prisoners azitute ku floor ya parliament. You see, manyiko mikwano gyange egimu nga gyasoma art. Kingu kyangu nnyo okujja no acting nga n'oddeeka n'oseka busesi. Sibula abatulabi. Be serious. So abatulabi. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.